iwo yenda kunkoba General Museveni nti bwe wakoze research nobita mu Busoga mu mwaka guno gona wabone nti ekizibu kye Busoga kyabazinga butaba na motoka edo watambwire Busoga yona kaliro nagamuli wajebuna wajeruka wajebugweri wajebukoli wajebusiki yona Busoga wajimazeeyo wabona nti ekizibu kye watambwire ng'oli mu ibanga obone Busoga ekiriwo kyabazinga butaba na motoka edo omwaka guno basebo ni banyabo ebintu ebikolwa mu government eno kyetaga muntu kuba nti oti amabuti ame walowooza abasaadha bapangisa ebizimbe byabwe ono Sudiru Lupareria ebizimbe bino tibibye bene byo bali mu government oyo mukozi muboyina abantu banje abafa wano mu Uganda naye bwe amala okufa bannanyini bizimbe ne balabika mwalabye nono omwana simanyani Doni Chris ng'ayatula company ebadde ya gundi ekyo kati tubimanyi BMK yafa ne tutegeera ani nannyini African Hotel Africana kati bana abasajja banyunyunta mu ngeri nti n'ebizimbe bya government tebasobola kubizimba kuba bana bizimba ebizimbe byabwe bijja kugwa akatale Twedi Towers ebyo ebizimbe bitwedi bya mama Mbabazi genda olabe ekizimbe kimu government esasula milioni 600 buli mwezi naye omusajja alina dizitwedi mmeka mu Kampala erimu family court wali nga ku Fairway Hotel waliwo neri wano ku Buganda Road n'endala omusaada ni bwava mu government asigala nga tayende eveeku kubanga yaleka mu olusekerwe bafuna sente nabo bowulira nti abaana baabwe baidukulu baabwe buli lunaku bani enoni Entebbe okujja okusoma e Nairobi e Kenya olw'eggulo bayira tibasobola kuzimba bitongole bya government olw'okubanga ebizimbe byabwe bidda kugwa akatale omusaada yaida yakwiba ku omukazi n'abaana bwakwiba ku omukazi n'abaana yabatwala ole yavaayo ng'omununuzi ngenda kukomezaawo famire yo gye bakubbako yakomyawo baana omukazi olw'okuba yamulabanga mulungi n'amuleka eri asigala amukuluusanya buli kadde kumuzaalamu balongo agamba nakukomezaawo famire yo omugamba munnanga obwana bwe bwankomezaawo sisobola nabbulabirira n'obwakyabazinga General Museveni yayizaawo kyabazinga ng'omuntu ayeti yayizaawo bwakyabazinga kubanga ekikola obwakyabazinga ekisookerwa ku itaka eitaka neryasookawo nga ife abantu abasooka tukaali kwidda so ekisinga okuba ekikulu principle itaka aye itaka lyaife government ya General Museveni eriremeire ku emyaka 4 n'ebizimba omwaliviire sente butiwe wakobambu yayizaawo obwakyabazinga bwa Busoga tibusobola nakukola ka project ka milioni 2 ndi kakagule sikani aye nga sente ebizimbe bali nabyo aye omusaada tabasasula Museveni generali awo ayenda ino okuta abantu mumbeera nga n'abakontrolinga kyova obona imwe mumwetegereze buli kulonda bwe kuba kutuuka buti yaguze buno obumotoka buno babuleete bakuba abaana abasoga babalemaze bakoleki ng'obwakyabazinga bambi musaada wetwali ati tasobola kwogera ye n'asalawo nti kaabagulire emotoka era bw'avaawo mwakuba engalo obumotoka bwe yatugulira abasoga buli mu sente imeka editava mu bizimbe byaife omwezi mulala government ya General Museveni ng'etusasira obwakyabazinga 1 month ebilioni namba n'emilioni 3 tugula obumotoka obwo emirundi 2 n'emotoka 4 1 month ekyo mubaire mu kiidi ayeye ayenda abasiga tasobola kubasasula kubanga General Museveni tayenda nga ku bwakyabazinga oba bwakabaka kubwizaawo ewaabwe ankole tabwizangawo iwe waboine ku bantu abanonye emotoka waboine mu mugabe wankole 40 years yaloba okwiza wani ankole omugundi wankole kati iwe walowooza nti waliyo omukyala asobola okufumba emmere nga nnungi naye n'asavinga abaana ba neighbor n'ab'oku kyalo ababe n'abasibira mu kyalo n'atabawa gwe n'olowooza nti eyemmere eba nnungi ng'abaana be abasibidde mu kyalo enjala ebatta mu nju walabyeyo gwe ku lwajjo walabyeyo omugabe wankole emyaka 4 yagaana okuzzaawo obugabe bwankole tasobola General Museveni
tayagala bw'akyabazinga bubeere na ssente ye akimanyi nti bwe munaaba ne ssente mujja sobola okukolera abantu bammwe services ye abeere nga tebamulabawo ng'enjogera y'ensangi zino so ekyo takyagala tayagala nnyo kubeera wantu nga si yaali ku ntikko kyova y'ensonga y'emu lwaki Rebecca alitwala Kadaga maama waffe yafuna obuzibu bungi bwe kyazuulibwa nti abasoga mu busoga bakkiririza nnyo mu Rebecca alitwala Kadaga maama waffe okusinga General Museveni yali alina okumulwanisa ye muntu gwe tudiiringa naye bino ebintu tetubyogeza bukyayi ate gwe likinga gundi eno ate omala ofollowing tompereza comment nga tonfollowing so mulina okukitegeera obwakyabazinga bulina ebizibu bingi obutali bumotoka buno obwakyabazinga abantu milioni 4 n'ekitundu tetulina ambulance ziwera 10 zikole za government ye yalabye motoka za kyabazinga eri abasoga bafa obwana obusoga babuzaala ne bufa mukadde ak'okuzaalibwawo bungi olw'okuba mu malwaliro ge babuzaaliramu temuli byetaagisa abasoga bangi bafa olw'okuba nga teri ddagala lya siriimu ARVs abasoga bangi abakyala abafa embuto olw'okuba nga mu malwaliro tebasobola temuli ddagala libasobola bawanirira mu bwavu bwe balimu n'endi embi nga bali lubuto ne bafa abasoga bangi bakola omukago n'endwadde zaabwe olw'ensonga talina ssente munanze ekirwaire kyange kaninde katonda naidhi akiyita na kirwaire kyange lwa bwavu naye akulembera ensi eno bwe yatuuse okuyita ebusoga mu mwaka guno bw'ati kamera zaamulaze nga alimu helikopita ekizibu ky'ebusoga kyabazinga butaba na motoka ne wate 4.5 million people kyekizibu kye tulina ni gavumenti eno gye muli mwimwe kyabazinga agenda kuwasa akoze eki awo n'aleetayo milioni 5 ne mukuba engalo abawadde bu milioni 5 mubanja sente mmeka ebintu byammwe obwakyabazinga bwa busoga bwali bayire busobola okukola omukolo ogusinga mu Afrika nga buli ku sente daabwo omusajja alina ensawo yo ey'omukyere yagiwamba bwe yerowooza munakuwayo akwota ya kiro ne mukuba engalo muba mutegeera bulungi protest vote Muziza President Yoweri Kaguta Museveni nti gwe mirundi gyewoyita mu busoga emyaka gyo gyonna gye weetoolodde mu busoga region nti wagenda okukola research n'osanga nti ekizibu busoga kyeyina ekyabazinga kuba butabeera na motoka motoka zino zogeza abantu ebigambo ate nga bekyajja naye nga jjukira mu butuufu abantu balina ebizibu bingi n'otunuulira omudidi gw'ensimbi gwe boogerako ogwaguza emmotoka zino naye nga mu malwaliro tetulina ddagala mu malwaliro balwadde tebalina butanda beebakako kwegamba ebintu bingi ebiviirako abaana ne bava mu mbeera nga tuvuddeyo tukyali ku bintu byebimu ebintu by'obwakabaka era nga wano nakyo kireeseewo esasage omwana yakoze statement omulala n'amwambalira kakati ono avuddeyo n'agamba nti nze nsapootinga ayikulira ensonga gye yayogeddeko yabadde ntuufu ku nsonga ezigenda mu maaso ndi tiimu yeekolera yatukubye omusumaali ogw'amazima bagamba amazima gali kussa ate era ne bagamba nti bw'oyogera amazima gali kufuula ow'eddembe olwaleero kye tumanyi obulungi nti abannayuganda tuli mu kunyigirizibwa olw'obukulembeze abantu bawambibwa ettaka lyabwe eribbibwa amayumba gakoonebwa n'ebintu ebiringanga ebyo naye ffenna tulaba ekizibu tetusobola kwejjanga kitole ne tukirwanyisa ne kivaawo tufaanagana ng'ekyalo ekirina ekkubo nga basuddeko omulambo oba gwa mbwa oba gwa muntu oba gwa kinyonyi naye nga kiwunya naye nga buli muntu ayitawo ateeka ngalo ku nnyindo teri anoonya nkumbi oba kitiyo okusima kinnya kukiziika naye nga ffenna tuyitako obuyisi naye nga ffenna ekizibu kituwunyirira kati olwaleero kyekizibu ky'abannayuganda tuteekeddwa okwejjamu embeera eyo tuteekeddwa okusituka ne tulwanyisa ekizibu nze kambabuulire erinnya kabaka litegeeza mulwanyi namigi bakabaka babeeranga balwanyi ba ntalo bakuumanga ensalosalo balwanirira abantu baabwe kubanga abantu babo tebatuusibwako buzibu kyekyamufuulanga kabaka tebamutuuma kabaka nti balimuwadde lwa masappe
bw'ogamba nti empologoma ya Buganda empologoma nkambwe teetaaga kintu kyonna kusaalimbira mu matwale gaakyo. Naye kati obukulembeze nga buwamba abantu bututta embiri bubamye federo n'ebyo tebiringanga ebyo. Okwogerako obwogezi n'ogamba nti abantu bange batulugunyizibwa tekimala, kirina okubeera ne mu bikolwa. Obukulembeze bwa Uganda bwatandikira ku Bwakabaka. Bano ba pulezidenti galwaliro nga be ba prime minister n'ebisigadde. Bw'obanga ofunye chance ng'okomezeddwawo mu bintu byo kwali kweteekateeka mu kyama olabe nga weddiza obuyinza bwo bwe walina obujjudde mu ntandikwa. Naye bw'obanga tosobodde kukikola kitegeeza olina bye mwakkaanyaako n'oyo gwe wasalawo okukkiriza kulembere. Kubanga mu Bwakabaka temubeeramu bukulembeze bulala. Nedda tebubeeramu. Kitegeeza nti obwo obukulembeze bwe bukkiriza bubeeremu buba bukkiririza mu ebyo bye bukola. Oba muntegera bulungi. Njagala mukkirize mujjukire ku kintu ekyaliwo ogende Bugerere. Abantu baave nga balaga obutali bumativu kwe byali bigenda mu maaso. Kabaka yagamba musizinge fire. Yali mandu so singe ali ku mulamu omutuufu. Etandikirako kukyusa obukulembeze atekewo omuntu asobola okumuwa respect n'okumuleka akola emirimu gye nga Kabaka. Nsonga nyingi nnyo zisobola kwogerako olwaleero. Naye ekyamazima Kabaka yabanga mulwanirizi wa ntano nga si mutiitiizi. Naye ayongeddeko eddoboozi n'agamba nti olaba Obwakabaka bwa Buganda bwe businze okubanga bunafuya struggle, nti era bwe businze okubanga bulwana omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Umaru Kisekka, Mr. Deep Politics. Obwakabaka bwa Buganda obw'obulaba ze zimu ku nsonga ezikyasinze okunafuya struggle gy'olimu nange gye ndimu n'eyeekolera gy'alimu ne bafuutu soja abalala bonna mu ggwanga abaagala okuggyako nakyemalira. Obwakabaka bwa Buganda ze zimu ku nsonga ezikyasinze okunafuya struggle. Ensonga ngenda zikuwa lwaki be basaale mu nsonga eyo. Ensonga ngenda zikuwa gwe beerako ku video. Soko ontagingire omukulu Umaru Kisekka, Mr. Deep Politics. Ontagingire ne eyeekolera Professor Analysis. Mukulu eyeekolera awo we wakutte ssebo mbadde nkusaba nyweza tota w'obamala naffe batuweemu. Omanyi lwaki? Newe kinaaba kyetaagisa kusondera mizindaalo mipya tujja kuzisonda ku nsonga eyo gye wakutteko. Era abo abagamba mbu tebali naawe fe abatono tujja kubeera naawe ku mazima ge waleese. Amannya Sulabikuta mu Kiragwa nti buli ssaawa guba gwewuuba mutabani wa Mama Kasule. Umaru Kisekka, Obwakabaka bwa Buganda bunafuya butya struggle? Kankuwa ekyokulabirako. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abandi gwe bamanyi nga Bobi Wine. Emabega kawo yavaayo n'ayogera ekigambo n'atugamba nti mukole eggaali, nga kitegeeza nti tukole ebibinja bye tugenda okukola ebinaakuuma akalulu kubanga tugenda mu protest vote. Ekyo buli omu akimanyi. Katikkiro wa Buganda Honorable Peter Mayiga buli omu gw'amanyi. Waaliyo emisinde gya Kabaka birthday run n'avaayo ku mizindaalo n'ayogera n'agamba nti tetwagala ggaali zammwe. Okitegedde amagezi gazze mu kikata kya Lumonde Umaru Kisekka gwe gwoyita omutwe. Katikkiro wa Buganda yavaayo n'agamba nti tetwagala ggaali zammwe. Ate nga His Excellency yatugamba tukole ggaali. Okitegedde oyo Katikkiro wa Buganda. Ensonga ey'okubiri, CBS eyo radio ya Buganda era mu kulanga ebintu byayo egamba nti radio y'abazzukulu ba Buganda. BBS eyo telefayina ya Buganda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tebamukkiriza kukyalayo. Paro FM ogimanyi eyo radio y'abasiraamu. Nkuwa nsonga lwaki Obwakabaka bwa Buganda buli mu abo abanafuya struggle. Paro FM radio y'abasiraamu. Robert aba musajja mu Catholic oba mu Protestant kyonna kye kiri. He's a Christian. Paro FM ekyaza Robert omuzzukulu wa Buganda. Ate nga CBS tesobola kyaza muzzukulu waayo owa Buganda. Simanya amagezi gajja mu ogwo mwekyo ekikata kya Lumonde gwe gwoyita omutwe Umaru Kisekka. Ensonga ey'okusatu eno yo ate enkulu nnyo. Kabaka
tavangayo n'ayogera ku nsonga yonna eya struggle oba bannayuganda okunyigirizibwa. Kale yali azoogeddeko, naye tosobola kuŋŋamba nti Kabaka Muwambe nga nange sula bikuta mu Kiragwa nte buli ssaawa guba gwewuba mutabani wa Mama Kasule, nsobola okuvayo ne njogera ku President Museveni bw'aba akoze ekikyamu. What about Kabaka? Kabaka kyogamba nti Peter Mayiga ebiseera ebyo bye yavangayo ng'akolokota struggle, akolokota His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, temuleeta bifaananyi bya buvubuka obwo ku mbaga. Kabaka yali tabiwulira, Kabaka tabimanyi Mayiga byayogera ng'anafuya struggle yaffe. Nkiddamu Obwakabaka bwa Buganda ze zimu ku nsonga ezikyaleetera struggle yaffe eno okunafuyibwa n'etuuka ne bweti. Singa twagiggusa nadde oba oli awo, naye tebatuyambye mu nsonga yonna, tebalina we batuyambidde yadde. Nezo emmotoka ze mugamba mbu tebaazigyeyo, baazireseeyo, bajja kgenda baziggyeyo bazikyuse number plate, era mujja ziraba ku konvoyi ya Kabaka. Nze Abaganda mbamanyi, balina enkwe, ndi musajja Muganda, nze mutabani wa Mama Kasule, neddirangeye Ssaabasajja Kabaka awangaale, ne Nnaabagereka agerekera Obuganda. Ebigambo mubiwulidde ate munnange njogera ekindeko ekimwandigambye nsala omugambo. Ate nga tuvuddeko eyo Rasta oba Lasta juzi eyajja ku kitebe kya NUP, abasinga obungi ne bamuyita omulalu. Bannange musajja mulamu ttuku, ate nayogera eby'amagezi n'okusinga abalamu. N'okusinga abo abalabika obulungi. Omulasi wadde nga wamulaba mu biziina, omutwe gwe teguliiko kamogo. Omulembe Ssaabasajja agutuwa obuyinza bwaffe, ne lwakuba tukyayina nti oli akuwadde ebitaano n'odduka, era pulezidenti yatugamba natugamba ffe batukozesa bukozesa. Tosobola kukulembera nsi nga tolina munnansi, ate batugamba ffe bamufuna mpola, boolaba bakola gino emirimu gyaffe. Ffe tusinga okuteekako Uganda ettaffaali eddene. Akatambi kasaasaanidde emikutu gimugatta bantu, nga kalaga omusajja ayambadde ebiziina, nga n'enviiri alina z'abalaasi. Eyaze ku kitebe kya NUP n'awaayo ensimbi z'okuyambako ekibiina mu kalulu ka 2026. Ebibuuzo ebingi ebyabadde ku ndabika y'omusajja ono bye bituwaliriza okubissaamu engatto yogayoga kyetumese muto mu disitulikiti y'e Nakaseke. Taddewo mu sisawezi egy'obukulu 28. Tumusanze mu ngoye nga nazo njulifu ku mulimo gw'omu butongole ogw'okukuba amataffaali, era nga boolaba n'abaguzi babaddewo. Musisi oluvannyuma ataddeko akajoozi kaako ebituli ke yagendeddemu mu Kampala. Olwo n'atweyanjulira nti muzzukulu wa Mugema era mutabani w'omugenzi John Kigundu, era agamba nti mu mataffaali muno mwe yajja ensimbi ze yawaddeyo okuwagira ekibiina kye ekimusula ku mutima. Nze guno omulimu nguluddemu gwe gunkuzizza. Nazuukanga ssaawa 7 ogw'ekiro 6 nenja mu kyombe muno nenkola nga mpadde Kyagulanyi ekyokulabirako nga yatugaa teriyo mulimu mubi. Ziti abaana bangi basomye, naye oyinza okutuuka okukola omulimu naawe obirabe by'ennaku zino oli mwana waani. Ensimbi ze yawaddeyo tazoogerako nnyo, wabula agamba nti ekyasinze okumusanyusa kusisinkana Principal wa NUP Kyagulanyi Ssentamu Robert maaso ku maaso, ate n'amwebaza olw'okudduukirira ekibiina. Okumusanga okumubongako nga kine nga ye agamba kulu da najja muleke toto wa road agende ize sente gitujaze ka president Kasai yasimye natunuli akaluke kawempe empuyanga amanyi gampedde munena ne asoka nebuza mu mutima nzeka ngamba bino bye tulaba nasobola bazze bogerako abakulu ba poliisi ab'amagye, naye tusaba abakuuma ddembe naffe kubanga President Kyagulanyi waba atambula atugato kuumanze n'oli mukuume. Newankubadde musisi bw'omutunuulira kyangu okumuyita omuyaaye, abawangaala naye bagamba nti muntu mulamu nnyo. Wow, story eyo mugiwulidde, era nga Katambi ako bambi kasaasaana nnyo engeri yayingirawo wali ku kitebe n'atambula. Abantu era abasinga obungi baali balowooza mulalu, naye yatuukira ddala wali ku kawunta n'aggyayo ssente era n'atuuka wali yeefunira certificate mu mutima mulungi. Era kyeva olaba nkugambye nti wowuliza ebigambo bye ate asingira ddala abalabika obulungi n'abambala obulungi abamasuuti okubeera n'amagezi.
webale kubanga wekomedde ku NCK TV bambi tuwerabira ku subscribinga tukomawo.